Nze Sister Justin Namaganda mbeera Namugongo. Nali omuyizi okuva wano Naggalama St Joseph's S.S Naggalama okuva mu mwaka ogw'Ol1996 okutuuka mu mwaka 1998. Nenkuguka mu busomesa era ndi musomesa mutendeke. Essaawa eno ndi lecturer ku Uganda Management Institute. Njagala okwebaza abakulembeze b'essomero lino olw'omulimu gwe bakola ogw'okututeekamu ng'abayizi okwekkiririzaamu. Nga moto weegamba disciplined we succeed. Essomero lino lyatuteekamu ekintu ekyo obutasucceedinga mu masomo gokka naye ne mu mpisa n'okubeerawo ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa nti buli kimu ky'okwatako ng'osobola okukikusa nga baatuyigiriza okwebereramu ng'abantu ate nga mu mpisa naddala mu mpisa ey'eddiini baatuwa omusingi omulungi nti kino kye twayiga nga tuli wano okusinziira kyabazadde kye baatuwa nga tuli baana abato ate bwe twatuuka wano ne bakyongeramu. Nze bwe nali wano nali litandikibwa minisita oba omukulembeze w'eddiini kati kwegamba ekyo ne kitukuliramu yonna gye twagera tuba nga tuli babuvunaanyizibwa nti ensigo eyasigibwa wano netufuula kye tuli olwaleero. Era essomero lino tulyagala nnyo olw'ensonga nti buli kalungi konna akatuuka ku ssomero lino katusanyusa. Kale nkozesa guno omukisa okwebaza naddala mukyala Nsubuga. Nze nsuubira kino kirabo ekyava ewa Katonda ku ssomero lino kuba nti twafuna mukyala Nsubuga atutadde ku mutindo. Njagala okwebaza bonna baakola nabo naddala abasomesa ba board of governors abamuyambye okuteeka plans ze mu nkola kulaba nti essomero lyaffe lirabika bwe riti abaana bali balungi balya bulungi abasomesa omulimu gwe bakola bagutegeera era n'obubonero bweyoleka. Kale njagala okwebaza Omukama era nga nsaba Mukama abongere ayongere okubawa omukisa gwe omulimu gwe bakola guno ogw'okugunjula abaana baleme bagufiireko era bagukole nga basanyufu nga bwe tweyongera abaana bano okwongera okubateekamu omutima ogw'eggwanga nti abaana aba bavudde wano bafuuke ekintu eky'omugaso eri eggwanga naddala mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Alex Patrick Semanda ge mannya gange nga nze ssentebe w'abayizi abaasomerako e Naggalama mu kibiina ekidugate ekya Naggalama All Students Association. Olunaku luno ndwebaza Katonda okuba nti lutuuseewo olwa St Joseph's Day. Era olunaku luno ffe ng'abasomera wano lutujjukiza ekigendererwa ekikulu ekya Naggalama nti ye maama eyatulera okusobola okufuuka kye tuli. Obubaka bwe nnyinza okuwa bannange abaasomera e Naggalama mukome weeka. Twagala ssente zammwe, twagala mmwe mwennyini muyambeko okubuulira bano abaana abagenda okujja mu nsi gye tuli biki bye tusangayo. Tuyambeko ate okubawumbawumba basobole okumanya emirimu gye tulimu egimu nga tekijja kubayamba mu biseera bwe banajjira. Naye ate ng'abazadde kati twongere okuyamba abasomesa baffe okuzuula engeri entuufu ey'okukwatamu abaana bano n'okubasomesa basobole okubeera abasaala abalungi ab'enkya nga naffe bwe tuli olwaleero kweyo Naggalama gye twalimu emyaka egyo. Mu bumpimpi nze teri kirala kye nnyinza kwegayirira okuggyako omuyizi yasomerako e Naggalama okukomawo okuba nti azza ekyo kyakoze kyakuguseemu akibuulire bano abaana abali mu masomero olwaleero nabo basobole okweyamba okugenda mu maaso nga basoma nga bamanyi nti kyenduubirira Semanda yakiyitamu Kamya yakiyitamu era nsobola okukikola. Nze Nakijoba Gloria Priscilla nali mu ssomero lino mu mwaka ogw'Ol1979 paka mu 1989. Essomero lyange lino ndyagala nnyo
kubanga lye lyanfula kikyendi kikyoli era essomero lino up to now ndyagala because liri ku musingi ogw'eddiini ate nga kyanyumira nnyo okuva mu bazadde ate n'abaana bange njagala bakulire mu musingi ogw'eddiini. Lino essomero is one of the first world schools academically ate likutte omusingi up to now. Fe twali mu period eya Mr. Muguluma yali HM waffe naye n'omukyala eyakwata headmistress kati mulungi nnyo alitutte ku musingi mulungi nnyo ate akyakipinze omusingi gwa academics likyali one of the best 10 schools up to now. I'm a professional teacher and I'm doing counseling in schools. Essomero lyonna erineetaze tukola counseling mostly ku drugs, adolescents, kakati n'ebisanji bino okuzzeeko ekintu kya homosexual nabyo tubikwatako tusobola obikwatako bitereza kubanga ku ssaawa ya leero twagala tukuze abaana abaali abedda bali abaali ku musingi omulungi ogw'eddiini kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Omwana alina eddiini he can prosper ate tewali mwana ayise avudde mu ssomero lino nga tali prosperous. So ssomero lino ndyenyumirizaamu nnyo ndeetamu abaana funiddemu abaana ba mikwano gyange ate tulinamu n'abasomesa abatunambise paka nakati. Tendereza nnyo father wange yali a champlain paka nakati. It is now 25 years nange mpezeza silver jubilee mu mwaka guno nga tuli mu ssomero lino. So father oyo nakati akyaliwo kiki kye kitegeeza ky'essomero alikutte bulungi paka nakati ate n'abaana abafulumamu baana balungi ddala. So ndyenyumirizaamu olw'ekyo ssebo. Amanya gange nze Nampija Esther Regina era nga nali mu St Joseph Naggalama mu mwaka gwa 97 paka 98. Omwaka gwaffe gwe gwasooka okumala mu November era nga nze omu ku bawala abaafuna points 19. Essomero lino ndyenyumirizaamu nnyo kubanga lyatuteekamu eddiini lyatuteekamu empisa kubanga ffe empisa kyekyali omulamwa empisa n'eddiini era nga nze bwe ntunulira essomero lino kati bwe lituuse ndabira ddala nga omutindo gwe lituuseeko gwa muwendo bwe twali lyali ddungi naye ate kati matiribona era nga neebaza management y'essomero lino esobodde okutuusa essomero we liri abaana obalaba nti bonna era bali mu mpisa za ddiini balina empisa era n'abasomesa ffe twenyumiriza mu basomesa baffe kubanga bakyaliwo bakyatumanyi bakyatwagala ate bakyatubeeramu era nga mbeebaza buli omu aleese omwana mu ssomero lino era mbasaba mu ngero obbawa abaana ate n'ekirala essomero lino likulaakulanye nnyo kuba kyasinze kati okukola obulungi mu masomero agali mu diocese eno. Nze nje kyenyumirizaamu kuba n'omulimu gwenkola kati nga head of human resource care international usanga sandi baddeyo senga saafuna mpisa saafuna ddiini gye nafuna mu ssomero lino era nga mbeebaza mwenna abalina abaana wano n'abasomesa b'essomero ne administration. My name is Sihoya Naomi. I'm an old girl of St. Joseph's Senior Secondary School, Naggalama. I joined this school in 1994 in Senior 1 and I was here until 1998. I am very, very, very grateful to St. Joseph's S.S Naggalama for so many reasons. One, for making me what I am today. I am a qualified lawyer working as a magistrate in the judiciary Uganda. I am stationed in the Entebbe Chief Magistrate's Court and it's the reason I am today. I'm also very grateful for the school, for the discipline it impacted in me. As our motto goes, disciplined, we succeed. It's the biggest gift I ever got from the school. It disciplined me and it is that discipline that has led me where I am. It's also a very strong Christian founded school, the Catholic school. So the religious part of it that it impacted in me, it has also helped me very much to go
as far as I have come up to today. I am so grateful to my teachers, my head teacher, my colleagues, all girls and boys. I don't know what we can do, but we say thank you very much, St. Joseph's S.S Naggalama. Nunda Ezra Chibirango, nali wano kuva mu 2003 paka 2008. And right now ndi musawo nakola internal medicine. Nasoka nakola bachelors of medicine and surgery in Bali University Science and Technology. Nenkola my postgraduate studies in East Central South African College of Physicians, Royal College of Physicians. Iranga ndi consultant physician kati kolera Mengo. Byenenyumiriza wano Naggalama kisooka yatulera netusomesa eddiini, netusomesa empisa, netusomesa okwagala n'okwagala Katonda waffe n'eggwanga lyaffe, netusomesa okuweereza, netusomesa ebintu bingi byenenyumirizaamu mu ssomero lyaffe lino. Era nga kaakati nkolera Mengo gyenkyali naye nga nina n'emirimu emirala egya nakyewa gye tukola. Ng'aba student b'e Naggalama twatandikawo ekibiina ekisaba sappule buli lunaku essaawa 3 ez'ekiro. So ebimu ku bye twafuna wano okwagala Katonda n'eddiini. Amanya gange Zeresite Matovu Lule. Nali mu ssomero lino okumala emyaka 4 okuva ku senior 3 okutuuka senior 6. That was 1995 to 1998. Essomero lino lyenyumirizaamu nnyo olw'ensonga nti lino omusingi gwe lyatuwa nze ne bannange be twali nabo mu ssomero lino. Okusookera ddala lyatuwa omusingi ogw'empisa. Empisa kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Kuba jjo na luli buli wobeera n'empisa ennungi tosobola kulemererwa kubeera mu nsi. Ekirala lyatutendeka ne litugunjula. Ssomero lyenyumirizaamu nti lyatugunjula ku musingi oguli waggulu, ogwa waggulu kati okusinziira nga bwe twali ate kati bwe liri ate lyeyongedde, omusingi gweyongedde. Era tulyenyumirizaamu nnyo kuba lidivelopinze nnyo ku sipiidi ey'amaanyi. Twebaza abakulembeze abasobodde okutuusa essomero lyaffe ku mulembe okuba nti bangi baliyaayaanira. Era ndyenyumirizaamu nti mikwano gyange bw'abamanyi nti nayitako mu ssomero lino bantuukirira nga baagala okubafunira ebifo mu ssomero lino. Ekyo kimpa amaanyi era n'okulyagaliza ebirungi. N'ekirala nze nga nze ne famire yange nina mukulu wange naye yasomesako mu ssomero lino, ekyo nkyenyumirizaamu. Era nina ne muto wange naye yayitako mu ssomero lino n'abaana bya mikwano gyange bangi. Ndyenyumirizaamu olw'omusingi ogwo gwe lyatuteekamu ogw'eddiini. Emirimu gyange ngikolera mu kitongole eky'amasannyalaze kyemumanyi obulungi ekya UMEME era kyenyumirizaamu kuba essomero lino lyentuusa ku ekyo. My name is Navubia Mary Batila and I'm the head prefect in this school, St. Joseph's Senior Secondary School. This is a school where young people maximize their potential in light of Christ's teaching to confidently face future challenges. Personally, I've been a leader since my O-level. I came here in Senior 1. I've been a leader since my O-level. In my O-level as the health minister, and now I stand to be the head prefect of this school. I've benefited a lot as a student in this school, both in the academic sector and the other fields, co-curricular sector. So many people are asking and wondering how a girl comes to be the head prefect of the school and not a boy. So we realized that before women were looked down upon and not the girls, and with time, when they began raising the girl child, woman emancipation came in. So many girls were given the confidence, and then later they forgot about the boy child. So with time, we also gained that confidence, and that's how we came to stand out a lot and got to stand in these positions and get the power we have right now. St. Joseph 2023 tubadde tujaguza olunaku lwa famire yaffe nga St. Joseph Senior Secondary School Naggalama. Era mugenyi waffe omukulu, omutambizi omukulu abadde Bishop Matias Sekamanya, Bishop Emeritus
owerugazi. Kati nno ku lunaku nga luno ekigambo ekikulu era n'omukulu Usumba kyawadde kyekigambo kya famire, okuba nti ffenna tuwulira nga tuli famire ekolera awamu nga teri ku byamagezi gokka wabula n'empisa okugunjula abaana, era nga twebaza Naggalama St Joseph kuba ekutte ekintu kyonna kiramba. Ebizibu ebiri mu nsi mu kacyo kano naddala ekigambo ky'ebisiyaga, omusajja okuganza musajja munne n'omukazi okuganza mukazi munne, wane Naggalama kikutte kannabwala kuba tugenza okulaba nga omwana omulenzi emabega tubadde tumulagajjadde. Naye twebaza nnyo essomero, batandiseewo kawufu w'amaanyi ennyo okulaba nti omwana omulenzi asoosowazibwa, omuwala talekeddwa mabega era naye ali ku mwanjo, naye nga n'omulenzi asoosozibwa mu nsonga ez'okuyamba abaana okukula obulungi nga bali balanced. Ensanga endala ng'ogyeko ebyebisega ey'enjaga ebiragalalagala ebyo tebyonoonye bantu byerese bityo. Naggalama ng'essomero lyo likutte akati mu kuyigiriza abaana obulungi, baayise bulungi nnyo ku senior 4 ne senior 6, naye ate ng'ate nekisingira ddala obukulu kwe kuba nti abaana babateekamu empisa babeere abaana abalungi. Omwana ava Naggalama abe ng'ayogerwako bulungi, naye si kwogerwako bwogerwa bulungi wabula nga byakola byebyo eby'omuntu. Ffe twagala kuzimba omuntu omulamba, twagala omuntu asigale nga muntu. Mumanye ekigambo kye bayita ak'obuntu. Omuntu bwaggwamu ak'obuntu afuuka ensolo. Omuntu bwaggwamu ak'obuntu afuuka ensolo. Naye ate omuntu bwaggwamu n'ak'ensolo afuuka nze kyenyinza okuyita robot. Kubanga ensolo nayo necha yaayo yeeyo, musajja nankazi. N'omuntu bwaggwamu n'ak'ensolo afuuka robot. Oba mu Luganda oba bwe bumenke afuuka kimpemmempemme. Ate ng'abaana baffe abawano twagala baffe wano nga baana balimu omugaso. Teebereza omuzadde akuwadde omwana we nga mwana mulungi n'ava mu ssomero nga mwana mubi, ekyo kikafuuwe. Akutte ssente ze, abazadde baffe beerekeza ebintu bingi nnyo, bangi tebakyalina ssente naye neerumya mu kino ne kiri asobole okuweerera omwana amuleeta ku ssomero. Gwe n'otafaayo n'olowooza nti ojja kukwata bukwasi ssente, mpozi okwate ne ku byamagezi omwana oleme kumukwatako. Ffe wane Naggalama tugamba nedda, omwana baba bamutuwadde twaga tumuzzeeyo ng'ate mwana mulungi okusingako. Ave wano nga mulungi n'okusingako, kikafuuwa okuba nti omwana avudde wano nga mubi. N'omwana oluusi ayinza okuveeyo ng'ate mubi, bamutuwadde nga mubi. Yeyo value addition. Twagala omwana bw'abanga si mulungi, olaba ne mu academics abamu tugenda ne tubafuna ku P7 mu kifo ky'okufuna obuna afunye 12, n'agenda okutuuka mu 4 ng'afunye 8. Value addition kyekiri ku Naggalama. Awo nno twebaza nnyo administration ne staff okuba nti omulimu bagukoze bulungi, naye ate kisingira ddala twebaza abazadde batuwagidde nnyo kuba ebintu byonna okutambula muzadde ate nga ssente terabika. Awo n'abazadde tubwebaza ate ne tubasaba ng'ogyeko ekyessente tukwatize wamu abaana baffe tubagunjule bulungi, abaana baffe babe bantu ba mugaso eri eggwanga eri ensi ate n'eri eklezia n'eri Katonda. Mwenna kye tubaagaliza tukwatize wamu tugunjule omwana wa Uganda omulungi eyeeyagaza ng'ate alimu eddiini. I would like to thank God for the cosmological performance of our candidates in the academic year 2022 in the Uganda Certificate of Education and Advanced Certificate of Education examinations. Amidst the challenges, crisis and lockdowns caused by the COVID-19 pandemic. My Lord Bishop, we presented 302 candidates for the Uganda Certificate of Education examinations, of whom 290 scored quality first grades, while the remaining 12 students scored second grades. This translates into 96% first grade pass.
We congratulate and commend our best candidates, our high flyers, who appear in the table below. I would like to mention them, and they stand up for recognition. Nabada Doreen, Auko Philip, Osuna Andrew. This one scored the much coveted 8,000 hits. We have others who scored up with a 9. For the sake of time, but we are happy that these people are with us here. They've come back to do their A-level studies. It's extremely rewarding that our school is among the best national academic giants in the country. According to the UCE results ranking of schools, based on the percentage of pass grade scores for the last 5 years, published by the New Vision of 4th February, our school was ranked 4th at national level. We are happy that our guests are back with us, and we thank their parents for the vote of confidence they have in our school. Thank you, dear parents, and you here for having brought back all our students after excelling at UCE exams. My Lord Bishop, our current senior 5 class is composed of 80% of the students who are here for senior 4 for the last 4 years. This is commendable. As far as USE results is concerned, we glorify God that the results were also very good. We presented 204 candidates, and our best candidates, Karibala Samuel and Bangakeni Peter Isaac, scored a much coveted 20 points, a maximum 20 points. We have 9 students who scored 19 points, and 29 students who scored 18 points. My Lord Bishop, we are happy with this performance. And among these, we have also our biological daughter, our last born, Nasuna Immaculate Emily, Mary Immaculate Emily, who scored 19 points in physics, chemistry, biology, computer, ICT, and sub-maths. To go and be that all. Yes, I can say this again, that what I can take, what you take, we also take as a family. That's great. We decided as a family to benefit from this school in a special way by educating our children here. Even Emmanuel, which is always doing civil engineering, was also here and scored 19 points. Our best Bano Bishop and all board members and distinguished Reverend Fathers present here, we are delighted for our improved trajectory in the 8th grades of our senior 1 and senior 5 students. In the past, we used to take average students, but we are happy that we now enroll students with very good grades. For example, this year, we regulated the applicants. We are not going to allow those who are scored between applicant 4 and 7. My Lord Bishop, I would like to inform you that in 3 days, we have got the students we wanted to go be their glory.